Gavumenti wansi w'ekitongole ekivunaanyizibwa ku bibalo mu ggwanga ki Uganda Bureau of Statistics yatandika enteekateeka y'okubala bannayuganda n'ebyabwe okumala ennaku 10 era mu butongole enteekateeka eno ekomekerezeddwa olunaku olwaleero. Ennaku ezaasooka enteekateeka eno teyatambula bulungi mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo olw'ebirumiro ebyalimu omwali abakozi obutamanya kukozesa byuma bikalimagezi ebyali bibaweereddwa, omuwendo gw'ababala abantu okubeera omutono kw'ossa n'obutaba wansako yaabwe n'okusoomooza okutali kumu. Njala tulima tuli mu field tetuli mu kukola tutudde olunaku lutambula kati obudde bwatuuka tulina okuddayo ku mirimu gyaffe emitongole. Newankubadde enteekateeka eno ebaddemu okusoomozebwa omuli ne bannansi mu bitundu eby'enjawulo okutegeeza nti bakanze kulinda gavumenti ebabale wabula nga tebalaba ku bakungu baayo, naye ekitongole ekyakuliramu omulimu guno kyategeezezza nti tekigenda kwongezaamu nnaku ezaategekebwa okuggyako mu bitundu ewali okusoomozebwa okw'amaanyi gamba nga amataba, embeera y'ebyokwerinda etali birungi n'ensonga endala. The only waiver is for those who started late. It's a waiver, not an extension. And those conflict areas. Akulira ekitongole ekivunaanyizibwa ku bibalo mu ggwanga Kiubos, Dr. Chris Mukiza agamba nti enteekateeka okutwaliza wamu etambudde bulungi era abamativu nti ebibalo bye bafunye byakuyamba gavumenti okuteekerateekera abantu baayo. Otherwise ekintu kirungi abe bwakabaka bakola naffe. Twagala kwebaza Katikkiro Ssaabasajja awangaale. Newankubadde ng'enteekateeka eno ekomekerezeddwa olunaku olwaleero, abamu ku batuuze n'abakulembeze mu kibuga Kampala si bamativu n'ekyabakulira ekitongole Kiubos okugaana okwongezaayo enteekateeka eno ebala abatannabalibwa. Ekisooka ne batugamba nti buli omu abeere mu maka ge basobole omubala. Kati ne ntuuka ne ŋŋamba abaana nti ababala be bajja munkubire kasimu nkomewo nvuga akapikipiki yangu ekomewo batubale naye n'okutuusa ku ssaawa ya leero lwe lukomekkereza naye newakasina sinaba nabbala bako yadde n'omulundi n'ogwo. Eyo yonna gye tuyise abantu naddala ababeerawo ku wiikendi tugenza okusanga nga tebabalibwanga nga enzigi zaabwe tezinnawandiikibwako. Nga gavumenti bwe yasazeewo ogenda mu bitundu ebirala ebongezeeyo ennaku ne mu Kampala kye tusaba. Mmeeya w'eggombolola y'e Rubaga Zaki Mawula Mbeeraze agamba nti ekyabakulu mu kitongole Kiubos okugaana okwongezaayo enteekateeka eno kigenda kuleetera gavumenti okufuna ebibala ebitatuukiridde olwo ekigendera kyayo eky'okumanya abantu abatuufu okubateekerateekera kireme kutuukirira. Kubanga ffenna twagala abantu bategeera ennamba z'abantu abaliwo mu kitundu n'ebizibu abantu basiŋŋaana famire eyimiridde etya. Kubanga bino bikona ku nkulaakulana y'ekitundu okumanya ebizibu ate olaba b'obigonjoola. So nga ffe abakulembeze twagala sisitimu eno yateekebwawo wabeerewo nti nno ekoleddwa mu ngeri ennungamu evuddeyo bulungi. So tulowooza nti obuwumbi 3 n'okusoba bye bateeseteese mu mulimu guno gw'okubala abantu balina tu accountability kubanga abantu bangi tebabaliddwa. Wano mu Kampala bwe kimu ekitandikira babanga abantu bababaze omuntu w'omukyalo tesobola kukkiriza nti yabaliddwa. Amyuka ssentebe w'akabondo k'ababaka abava mu Buganda era omubaka wa Buyikwe Dr. Lulume Bayiga agamba nti abantu abalina okubalibwa singa tebabalibwa kitegeeza nti mu maaso bajja kumibwa empeereza ze balina okufuna. Kyagambye nti kyakukumira ebitundu bino emabega. Kusanga abantu bangi nnyo wano mu Buganda nga tebabaliddwa wadde nga baawaddeyo ennaku 5 endala naye Kiubos teyalaze butya bwe bagenda kusasula bakozi baabwe ababala. Kiubos yeetaaga okukirambika obulungi. Lulume agamba nti ekitundu kya Buganda wadde nga temuli mu bitundu bizibu kutuukamu, abantu bangi tebabaliddwa era akunze abakulembeze bonna abakwatibwako mu Buganda okusitula eddoboozi ku nsonga eno kubanga kyandibanga kigenderere. Awalala bigenze bulungi batuuse ku 90% kumpi 100% abantu abasuubira okuba wano mu Buganda tuli mu 50%. Tukowoola abantu abo batubale kubanga omuwendo gwaffe guteekwa okumanyibwa mu butuufu tukaayanire kye tumanyi. Kati ekirindiriddwa kye kitongole ekivunaanyizibwa ku bibalo mu ggwanga okulangira bye kinaabeera kijje mu nteekateeka eno eri bannayuganda olwo nno gavumenti emanye beeneeteekerateekera. Paul Bakabulindi, BBS Terefayina, ageesigika.